Yeah. Video gikwata. Kati kano akantu k'oli mu kugira. Tugende. Oli mulabi mulungi akyaliko omuzungu David Kadongokamu music analyst. Okwawukanako n'ennaku endala nti mutera kundaba nga ndi mu byuma biri naye leero ntambuliddeko mu bitundu by'e Butenga. Abagoberedde music ono okumala ebbanga oba abangoberedde njogera ku kigambo Butenga abasinga mukitegeera bulungi nti Butenga mu bitundu bya Uganda ly'eggombolola erimu erisinga okuvaamu abayimbi abangi kubanga asobola okumenyera nti Thomas Batenda Sserunjogi mu Uganda wa Salongo Hamani Semakula basudde Immaculate Nabiryo waliwo omuwala Nakato Ruth basudde muwala wa basudde waliwo Regina Nalukwata ne wabeerawo abayimbi nga Harriet Sanyu ne wabeerawo Red Bantony omugenzi Harriet Kisaakye abo bonna baana bava mu kitundu ky'e Butenga. Ate wano nyimiridde ku ntaana y'omuntu ffenna lwaki tuyita Kadongokamu nti Kadongokamu. Wano wenyimiridde eno y'entaana gano ge malaalo g'omugenzi Christopher Ntege Ssebadduka. Omwami ono yafa mu 1997 ennaku z'omwezi zaali 15 Desemba. Omwaka ogwo gwatutwalako abayimbi bangi oba oliawo abamu muyinza okuba nga temukyabajjukira naye nga abamu kyeyinza obagamba nti omukulu omugenzi Semakula Hamani basudde yasinga okumanyibwa. Livingstone Kasozi ye yabasooka okufa ne wabeerawo omukyala Fiona Nakayiza eyali mukyala wa Mbalire abo yafiira mu kabenje ako naye ye yafa luvannyuma. Kati omwaka ogwo ono najja n'asandikira omwaka ogwo ekisaayi ky'okuyimba gwatukola bubi naye jjajja w'abayimbi Christopher Ssebadduka nti be bantu abaaliwo nga endongo ebagibwawo basooka ne bayimba nga tebalina identity kubanga ono ajja mu 1957 ndowooza Radio Uganda we twagifunira. Eli Wamala ye yamusookawo naye nga emabega yaliyo ba Israeli Magembe be baba basookawo naye abasinga okumanyibwa Eli Wamala ono naddawo. Naye lwaki ono tumuyita jjajja w'abayimbi? Ekitiibwa ekyo yakifuna mu mwaka gwa 1978 wafuna ekitiibwa kya jjajja w'abayimbi. Kale bw'atyo jjajja w'abayimbi ajjukirwa okubanga yakolako ebintu bingi era music okumulaba nti emabega yalimu ensa. Abakulu bano be baatuulanga ku Uganda Music Censorship Board nga oluyimba lwonna terunakolebwa bano be baasookanga okutunula mu luyimba lw'oyo ne bamusala ensobi oba ne bamugamba nti kati oli approved genda mu studio okwate oluyimba. Okusooka kwa byonna ennyimba nga wenze mbategeeza abakulu bano bagendanga mu CMS Studios ewa Chandalana mu Kericho, Kenya. Naye Opera Tom ngeze wano e Uganda jjajja w'abayimbi ye yasooka okubeera agent wa companies ezo. Opera Tom yali mu industrial area ku 9th Street naye nga eine edduuka lyayo ku Market Street abamanyi ekibuga Kampala yeri erite nakasero okugukano ku paaka enkadde. So jjajja w'abayimbi Christopher Ssebadduka nga akolanga agent waabwe era buli lunaku olwokusatu olwa wiiki yagendanga ku dduuka n'atuulawo abaguzi b'amayinja bajje bamulabeko. Tujjukira alina ennyimba nga Nantondo abasinga bazaagala nnyo. Ne babeera n'ennyimba nga Tereza ow'ebbina eddene. Tereza yinza okugamba nti yali awaana omu ku bakyala be era naye yafa emabegaawo emyaka kati giri 7 yaziikibwa mu bitundu by'e Bunnamwaya. Tereza owa ebbina eddene jjajja w'abayimbi abaddewo mu mbeera yonna music ng'ajja akyukakyuka. Ekiyigganya bayimbi ekyajja mu 1980 nga yali Kabwanango nonne yali president wa Uganda obudde obwo Apollo Milton Obote.
era bw'atyo n'atuuka okuba nga n'ekibuga akidduka n'ajja yeekweke eno era n'atuuka n'okwerangirira nga bwe okwebika nga bwe yafa. Tubulabye busita nti obwo bungi abantu nga bagamba nti abayimbi babukozesa nnyo, naye omukulu ono ye yasooka embeera eyo ng'agezaako Jjajja Obote alekeraawo okumunoonya. Tuyinza omujjukira mu kibiina ekyasookera ddala mu 1969 ekimanyiddwa nga Uganda Picking Guitarist. Omwami ono omugenzi yali musaale nnyo. Then 1971 baakola ekibiina ekimanyiddwa nga Kadongokamu and Cultural Company n'emikwano gye kati abasinga bagenzi, era omu ku abo ndowooza yali mu mugigi ogwokubiri ye omugenzi Bernard Nsuuga. Twamuziika ndowooza omwezi oba gwali gwakuna bwe seerabidde, ogwokuna twamuziika e Busukuma wali mu Nakaseke. Then ndowooza abantu abo be yatandika nabo mukadde waffe wasigaddewo Stanley Kampala obudde buno ali Ntungamo. Kati ndowooza bamuzeeka kumirizi Dani Mugula be bantu be tuyinza okuba nga twogerako ku abo be yasooka okola nabo emirimu egyo. Wava mu Kadongokamu and Cultural Company mu 1980 ensinga edobonkanye onaddusa eno 82 Kakumirizi ng'amaze kubanga Kakumirizi yakwatibwa mu 1980. Wamala okukwatibwa Paulo Damulira atiddwa mu 1982 baabagawo ekibiina ekimanyiddwa nga Entebbe Guitar Singers, era omwo yakoleramu okumala akabanga, wabula emyaka we gyasemberera egy'ekyenda awo nga gigenda okuggwako ekibiina ekyo kyatabanguka, abakulu bano ne batandika okubeera nga bakola bokka. Twategeerako Dani Mugula yasigala mu kibiina n'abaana abaasigalamu, Sulaiman Mayanja yali amaze okufa, Matiya Kakumirizi n'agenda n'akola Bona International, kati ono n'asigala nga akuba ebicuba bwe bamuyise. Mu bulamu bw'ensi yakolako mu Bank of Uganda, yali muweereza mu Bank of Uganda, gwe mulimo oguyinza okuba nga omuntu gwayinza omujjukirako oba omutegeerako ennyo, naye nga ennyimba ze yakola kinene nnyo okuzimba Obuganda, ng'ayimba ennyimba eziwaana Obuganda, ennyimba eziyimirirawo ne Kabaka, kubanga emyaka egyo tegyali myangu. Gavumenti yali nga efuuse kabwa nango n'Obuganda, kubanga tujjukira nti gavumenti ezasinga otukulembera obudde obwo zaali ziba ngulu, era omukulu ono gwe yayita Kawenkeme Serukumamayute Obote gwe yali ayimbako ennyo. Christopher Ssebadduka abasinga omutegeera, ndowooza ekivulu kye yasembayo okukola oba abamu bye balabako kye kivulu kya Lord Fred Ssebatta kye yayimbira Kabaka mu 1996 mu kisaawe Galikoleka e Nakivubo, era yali mugonvu nnyo. Kyekyo ekivulu kye yasembayo okuyimba. Then olwo olumbe ne lumuteeka ku ndiri. Jjajja w'abayimbi ng'omuntu omulala yali anyumirwa nnyo akabisi. Ndowooza nga weeri enkola y'abayimbi. Ndibuuzaako abayimbi bwe ndiba nfunye omukisa ti lwaki akantu ako bakeetanira nnyo. Kale olunaku olwaleero ntambuddeko n'emikwano gyange, Muzeeyi Kabyanzo ku kamera, kati nange atera okubeera eri nga agamba nkoze n'egundi, kati nange leero nkoze ne Muzeeyi Kabyanzo okuva ku Baba TV, Baba Radio program Kadongokamu, n'enkola ne muto wange naye ye ng'agamba nti ye mukulu wange Charles Mugenyi Smart. Omwami oyo tubadde naye okuviira ddala mu 2016. Ndina wali mu mabbali Victor Steve Kasirye okuva ku TV Moon TV. Omwami oyo yatandika programu ya BBS eya Kadongokamu, naye kati yadda ludda lwe. So bwe tutyo tukoze leero, tusazeewo tulambuleko ku bannaffe abaaziikibwa mu bitundu by'eno. Tuli wa Hamani Ssemakula basudde nga tujjukira nti olunaku olwaleero lwawezezza emyaka 25 bukyanga atuvaako. Mungu yamukoowoolera wali mu kkoona ly'e Kabale Bugonzi. Okwawukanako n'ebintu ebirala abasinga bye babadde bamanyi, emyaka egyo 25 wa Hamani Ssemakula basudde tewabangawoko kigambo misa.
olw'emisango egy'enjawulo egyali gyamuteekebwako, naye nga tuyita mu Yasini Kiraga ali e Canada, yakola kinene nnyo okulaba nti amalawo ensonga ezo, era Keleziya ey'e Masaka n'etuuka okuggyawo emisango egyo. Ogumu ku misango bwe baali bavunaana Ssaalongo Herman Ssemakula basudde nti yali yagaana amasakaramento. Bo balowooza bannaddiini nti we baatuuka awo Herman Ssemakula basudde eyali avuga emmotoka eyo yali yaddukamu n'akola ki, n'agenda. Bakizuula luvannyuma, era bano be babakakasa nti emmotoka yali emutuulidde. Mwalimu omusango omulala nti Herman Ssemakula basudde yawasa abakyala bangi, naye nga abakyala abo tabawasizza mu ddiini, era nga n'ekimu ku kyo nti n'omu ku mukyala musiraamu, yegimu ku misango, abadde n'emisango 7 z'abadde aweremba nazo, era ndowooza Lord Mayor ow'e Kampala Erias Lukwago be babadde mu kuwoza emisango egyo nga bayambibwa Yasini Kiraga okubeera nti ebyo byonna biggwawo. Era we tuva wano tugendako ewa Livingstone Kasozi e Bubondo Kyabbogo, kubanga Livingstone Kasozi naye mu kisaawe kino eky'okuyimba muntu w'amaanyi nnyo, naye emabega awo naye yaweza emyaka 25. Noono omwaka guno yagalagaana aweza emyaka 25 bukyanga akola ki, atuvaako. Kale mbagamba nti musubscribing, mutufollowing Facebook tukozesa muzungu David Kadongokamu music analyst, muto wange Sekito Frank oba muzeeyi Kabyanzo ayina Kabyanzo Media, n'abeera ne Lukoba ku Lukoba, eyo program ya Baba TV, era ne ku YouTube osobola obafuna, Twitter obafuna, Facebook obafuna, nsaba mubagoberere. Nange ku YouTube yes mbagambye kwendi, simanyi muto wange Victor Steve Kasirye oba ayina social media site Jjaddukanya oba WhatsApp group gy'olina. Nina WhatsApp group mbalisa batandika social media n'engenda tandikawo. Abagambye nti ayina WhatsApp group, abeetaaga mujja commentinga, abaagala okuyingira WhatsApp group. Oyagala abantu b'ekikula ki? Njagala abantu ab'omuzinzi abategeera ensonga za kulaakulanya Kadongokamu, wamu n'okutwala ekigambo kyaffe kya Kadongokamu ku ntikko. Nti abantu beyeetaaga bamaama mujja mwesonyiwa munaabanga muzze ku nsonga z'amaka. Abantu beyeetaaga ye muntu jangu n'ekiruubirirwa nga kyakubeera nga omukulaakulanya Kadongokamu, naye maybe mu kulaakulanya omu Kadongokamu musobola okufunamu enteekateeka endala, namwe ne muteekawo emigigi emirala egiyinza okulaakulanya Kadongokamu. Nze Muzungu David, mbaagala nnyo, mwebale goberera.